His Excellency Bobi Wine abotodde ebyama di mwaka ki lwe bajja mapu ya Buganda ku Uganda ate ye wayiswa asomeseza omukulu Muhoozi. Video eno omuti omunafu ku Buganda togiwuliriza ate era togiraba nkusaba sharinga likinga ate era gyokoma sharinga video eno n'okulayikinga gyekoma okutambula n'okweyongerayo bw'oba oli mupya nga wakatwegattako olunaku lwa leero nkusaba kimu subscribinga ate era olayikinge nyongera okwebaza mikwano gyaffe abatwegasseeko aba Central Lens abatuyamba okulaba nti bino bitambula wano nawali ate era ne bannaffe aba Finwise abatuyambako okulaba nti omulimu guno kugenda bukwa kubanaye mwebale nnyo mwebalire ddawa okukwoteekane God's plan uliriza ebigambo by'omukulu nagambye omutima omutono eri Buganda eno video togiraba edini y'obusiraamu fe abaafuna omukisa ogikuliramu eyigiriza mirembe ne bw'aba kubuuza kugamba mirembe ku TV ya Buganda bino byogera mu mutima ogwagala Buganda Baganda bange mu Abaganda bali wano n'emikwano gya Buganda Obuganda babuwamba da Ssaabasajja Kabaka yakwata obudde najja n'atubuulira in no uncertain terms n'agamba obuyinza bwe babuwamba da Ssaabasajja Kabaka yabagamba da mawulira mmwe n'abagamba nti bwakakira abandi Buganda bagisangula ku mapu ya Uganda Buganda bagisangula da ku mapu ya Buganda ku mapu ya Uganda kino kyasooka kwogerako emyaka egisukka musanvu egiyise nga kyogerako jjajjaffe Alan Waligo Nakirimbeka akulira ekika ky'omutima omusajja yakyogera maaso g'abeenya nawaita emyaka nga 3 ne bene n'akyogerako nkibagamba bulijjo ezo Buganda teriimu yagenze ludda Buganda yagenze Tanganyika ebitundu bya Uganda ebirala byonna bye tumanyi nga Busoga byo mwebiri tosobola kugamba nti Buganda teri ku map kona kubuliye basi naye Buganda teriimu oli yaze n'asitula Buganda eno n'agyebagajja n'agenda agikasuka Zaire yagijjeeko atya teriimu tewali ayinza kujja Buganda ku Uganda Buganda teriimu era ssentebe w'akakiiko akategeka emikolo ensonga eyo agikonyeeko basaba mumusabire so mu bigambo byokka naye okuvira ddala ku mme abaffe omwana wa Buganda ayogera amazima ayogera ku bubbi ne bw'aba Muganda mune yabbye lwaki alabibwa ng'omulabe wa Buganda naye ate abalabe ba Buganda abannamaddala abayimirira ku National TV n'abagamba gwagamba ffe ng'Abaganda tujja bakulashinga eyakwata n'alagira ne basangula Buganda ku mapu ya Uganda kijja kitanga yakulabibwa nga mukwano gwa Buganda naye ate nga abaana ba Buganda bayimirira bantu ne bakaanira abaana ba Buganda bavunira makomera ate bayita abalabe Malcolm X yatuyigiriza n'atugamba naye nno yali musajja musiraamu yatuyigiriza n'atugamba bwe muba temwegendereza mu mbeera eno nga n'abakulembeze bammwe abamu omulabe wammwe yababalondera nkiddamu mu biseera bino nga n'abakulembeze bammwe abamu babe bannono babe baddiini ng'omulabe wammwe yababalondera kyangu nnyo okubakyusa obwongo ekituufu n'okirabanga ekikyamu ekikyamu n'okirabanga ekituufu akunyigiriza n'omulabanga mukwano gwo ate oyo akuyamba oba akulwanirira n'omulabanga mulabewo bassebo ne bannyabo tekibeewuunyisa okulaba abasajja abaswavu nga beetooloola Obuganda bonna nga babagamba oyo muzzukulu wa Kayiira ow'Embugo ye mulabe wa Buganda naye ate ono eyakuba embooka abataka nga bagenze ku Parliament ono yatirimbula abaana ba Buganda e Kayonga ono yasangula Buganda ku mapu ya Uganda ate ye mulabe wa Buganda kyangu nnyo kubanga abavujjirira kubanga bawa akasente Museveni kaakasente akayina ajje sente nyingi nnyo mu basiyazi eweeru abasiyazi baweereza sente mu Uganda embanga lingi nnyo nga abasajja bagamba Kyagulanyi oyo gwe mulaba abalina ebisiyaga bamusaamu sente paka bennyini paka Trump we yajja n'ayimiriza sente z'ebisiyaga ezibadde zijja mu Uganda ezisuka mu biliyoni 14 buli mwaka sente ezo ziragawa omulimu gwazo gwakumakitinga bisiyaga kumenya shuwa ekigambo bisiyaga tugiba ku mukama maalimu amunyiza lwaki pasito mubulizi w'enjiri alinya Kadaala naye n'atayogera Katonda oba Yesu naye n'addiŋŋana ekigambo bisiyaga emirundi 40 maalimu amunyiza
lwaki MP oba omuntu yenayina bamuyita ku radio naye nga mu bigambo byayogedde obala ayogedde ekigambo ekisiyaga emirundi 25. So Jeno Kaine Rugaba Muhoozi njagala kumugamba ebigambo bino. Esiria government emyaka aga naye amagombe ga Al-Saad Senior bagazikudde bagakumako omuliro n'amagumba ne bagoocha. Amaki bayina omu ku relative wa Assad Jeno bamutayiza omu ku bakiziweebwe olwaleero jo bino byenjogera biri ku mawulire ga nsi yonna byenjogera biri ku kyasa kino anti nkubuulira katate golowooza gomanya Assad ofisi ye bejjudde golodi ikonomi yaabwe besinga eyaffe ate nkugambye kati ngenze ku Russia iri kurovu bamuditonitingiddeko bomu ng'ayingira mu kizimbe Moscow kyekibuga ekikulu eky'e Russia gwenjogerako yabadde akulira bayo ne chemical weapons mu Russia. Taba wa bulijjo okuba yo banga akubye Putin taba wa bulijjo kakati tusobola kuwangula wiru y'abantu. You just have attend a uniform yennyini and people like Muhoozi should kubanga Muhoozi yagezaako unabasuza temwebase Muhoozi yagezaako Kyagulanyi ali mujiba ye ng'ategeka wali ffe tuli kwala ali mujiba vako ebyo byolese ebya wali tasobola kwogera muganda wange byakuleka. You will not learn being president at 50. Muhoozi nkubuulira kati golooza nti waleta formula ya kutamirira ku Twitter ekiro bonywe nnyo ng'oteeka you to start controversy oba otenga gwe commander of the armed forces bakuwa n'ebitiibwa byonna bikuwesa n'oyani Ekyagulanyi kuba bakugoba mu politics wajja mu politics ne mutemula abantu mu 221 in broad daylight ng'oyambibwako abantu abalala baali bakuyamba bamukama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mubamanyi. Tata wona ayimirira mu kamera nakkiriza nti mwatemula abantu 5 because you cannot afford elections Mr. Muhoozi. You can't. Eyo uniform jo tweetingirako nti you will demolish, you will crash. Eyo uniform y'abanna Uganda CEO. Goyinza okutuula n'ekitawo ne mwerimba ne mwewe ekifaananyi ne mwegranda sizinga but that will top. Nkugambye Assad olwaleero yaddusa ali Russia yagambye agenda kuddamu kuba mpiso. Gwomanyi omuntu abadde head of state ng'agenda kutandika kati kwisawo kapamba atekewo empiso gwe mulimu gwagenda okukola ate gwe atalina na mulimu gw'oyinza kukola. Mu byamagye ate yasoma kufuuwa mulere naye nagwo teyaguyita. Aina kyakoze magye. He is the worst commander byonna baabimuwa ne tukole audit nga he is under the leadership of the army wetusinze okuba ne ba ghost soldiers. Ye teri amugambako okujjako kuzimba bizimbe ye kyakoze kuwaana kitaawe na kuzimba babita bino bimontages bye tujja okumenya nga tubatwala ne kitaawe because they will run. You want to believe me or not, that one will run, the sisters will run, all of them will run. Kayongo, they will run. Bino mbikubuulira, they will run. Gwe nze libagenda okujjawo Muammar Gaddafi kanulala nze nali mbadde ne first team ye first ring esooka okujja ya protocol wano Muammar Gaddafi bakuba abasirikale b'aba Uganda wano empi kubasambasamba paka munyonyo ku muzikiti empi paka munyonyo alemedde okugenda e Katonga wayita emyezi emeka yayita mumufuleji bagati Gaddafi nti asangiddwa mu mufuleji guligenda mu mufuleji gwawa which mufuleje will you go in kuba najjo temugizimbye. So oyo taddamu na kulimba bantu kubanga first of all ali ideologically disoriented nti ne bwayogera ku foreign policy ye mwennyini akugamba alinze Trump awangule amuyambeko ku Southern Sudan ate nakugamba nti agenda kubagobe Congo nti wakwogera ne Shikedi kwegamba ye mwennyini yeteeka ne watajja
kubanga nga bw'omanyi omwana omuntu ne fawuza taata jeno waawe yakola kinaawe ne bwe bamutuma mu operation lightning thunder yasanga yandawe abantu yabasangayo bwe bamuleeta wano lindako tojja akato ngambye jeno okumenya emenyere jeno obwa jeno bwe buli mu DNA gwe wali olabyeyo jeno omanyi nze ennaku zino wendappira awo nfuna ebintu muno mu saide z'omubiri muno kati gwe oli jeno gw'omanyi yagende Galamba ng'akulembedde abantu egalamba abantu buli batega emizinga ne gikuba bannayuganda naye nga bannayuganda be bagiteze oyo naawe jeno oyo yagula engato za cyunguli zire mugulu ogumu oyo inakyo gwe majje oyo inakyo bamutumye oyo n'agenda aleta radio call nga zoogera lu Filipino biri agamba nti era tebamuvunaana nti mwana waki amateeka yagasoma kifuula nninge yatuuka eri aleeta rediyo kolo omwenge kyebiyo yagenda ati yagenda anywa yatanywa yategeera mpeera nga bituusekago abali abatunda bebuuzanga bulaka jeno Filipino radio call wati tya yali kunywa whisky omwego gwo Bobby yakugamba katola byeyogedde yoyo jeno wamwe kale musasule Uganda oyo watanga ye jeno oyo jeno gwe oyo nzera era Bobby agambye tesekera be byoli Bobby tayogedde bingi agambye waayi naffe watusukako ensekera be byoli naye jeno simugikose Bobby mutufuse Bobby jeno gwe jeno omuwulidde rayimu nsi kyefana ate abo bonna emirimu gye balina bagirina lwakyagulanyi basuulansule ate banakolaki bateekako loss by father's child zale kiryakiwongerera nenge gwanga lifiiriddwa owulidde ngegwanga likoze ki lifiiriddwa kati juzi yakyusa poliisi balina bye bambala babaje biri ebyesingapo ebyolutalo lwe Vietnam bangedda mu firimu yabiziza negwe ekiri maje abamaje nobasanga bakambwe bakamba nti twakola kyomusajja amonga ave ayogere babujingo bonna $1,000,000 nya bino byenjogera biri kuli kodi bandita amonga azimanyi zibede zitukira kwani government gwe babuzo bate bafunanga koza abizigo ate wanonga mukwekalakasa nti bakirwanya anti kyeto reverse psychology erizimu ku method ze bafuna okozesa yeri esembayo gye nagamba tulina status tulina celebrity ye Bobby Wine he's a superstar ensigo esinga okwagala kati mu reverse psychology sente z'okupromoting ekisiyaga ozuwa Abedi Bwanika najja n'akolokota Kyagulanyi nti musiyaga abaana abato abagala Kyagulanyi abasalawo nti kyali bakye tuliba nabo ne bakula nga kye baliko nga basiike reverse psychology byonna biri muziri emiliyoni ennya omanyi Bobby amaze ebbanga ng'agenda mu America wali ng'ali ku bino ebya Uganda sente zeefuna zeekozesa mu bukyamu ate ali ku public recording akugamba bano bakipromotinga naye babadde bakikozesanga ekyebyobufuzi kyeyayogera mu parliament kyeyayogera ku BBC ebungereza kuba bakimubuuza ebungereza aga nti bino bya bufuzi bakyambaza nze bakyagaza abaana naye si kyekyokka
kubanga ye yasasula omuwendo gwa myaka 10 e Bungereza ndi ku Kyagulanyi Robert Center mu magala w'abantu birthday boy obuwumbi nga babujjayo Trump n'ayagana omuntu wa Uganda nesa gamba wano nti nze mewunya bali ku Trump akaba babisike sakyogera sakyogera ampuliza tetwakyogera nti bano sibategeera balaba bati ebintu foreign policy Kyagulanyi yagiina the red movement is in America achakati gobi wakanyote unabi wakanyote yaina foreign policy gobo yagalo bato yagala emyezi ezi bali mutasibe utasuleo South Africa akaba Kenya akaba Uganda ali kumavivi kubanga bano tebabadde bakozi bate emirimu gy'abantu babadde ne sente zo ze bafuna wayambala ko kungato kibaliga olina alaba left ngate right yetambuddewo kakati kye bakola bano batambula kibaliga basulawo left nenga tataddemu ya right kakati yeyo bwe bulimu yerevo yobukuusa bwa government eno gwali ena atachawanga jeno Yoweri Kaguta Museveni ne banne ate na kigamba kiringa mu filimu omuntu owakabi ennyo era ogenda maliriza nga yali mweyo character kati ne wano babadde bakikole kya promotion fe kituluma nti babadde bakitwambaza nze nina kafaananyi ke nali ne boss nga tuli mu mbeerera ey'okuvimbamu Abedi Bwanika yakateekako ekigambo ekyo nti eyo poozi y'abasiike Abedi Bwanika nene mbaga Abedi Bwanika gwomanyi okugamba nti oli musumba nga talinayo kyaki n'emu naye yaba afuna sente ziri nga be bateekako omukono ate nengamba Abedi Bwanika ye byaluddewo ng'eyo gemu agitambuza ekisiyaga aluddewo nnyo Abedi ate ebyo million bwemba nimba bagende mu kooti Abedi Bwanika gaga mawulire gazza ate nze yagalese sebo nze yagetise nze yagalese America Trump yali eri yalagira ne Bobby olyokangano jja kubanga tebyandibaddewo temwandibitegedde goyagala toyagala tewandibitegedde Kyagulanyi Robert Center ayisezze empiki zonna toyina kyomubanja muna Uganda bujingo vayo yogereze bakakuwa kugashumba gasampa gasampa nagwe yobunze nakubuuza nti naye lwaki aboogera gwe batekeko ebintu ebiri ku batoki eri ey'omunda olabe nga $1 million 4 babadde baziwuuta buli ddakiika kugula bizigo kubuzaabuza abaana baffe gwali oliddeyo gwe bakuteena nze ekiriko kiri nti they have been promoting kuba sente ziri sizaabo abakirimu sente za kukyongerayo kitambule ekiruma nti omusango gwe babadde beekolako nga baliko n'okusasulwa babadde bagwambaza abantu abatalina gwa Mungu zambi lyonna ku ekyo binirira Mungu abali bakwabasalira musango kika kikayongo n'okwata omusango gwe goza gwe nyini ate n'ogwambaza abatagulinaako tabu wadde Jeno Yoweri Kaguta Museveni bujingo ng'osoba Abedi Bwanika finito kanzije katono basirikale mwe abali mu church abampuliriza you soldiers who are listening to me now namwe basirikale mwe abawula ku radio and those of you soldiers listening over the radio those of you soldiers watching from the social media umugamba nti mutwala order bagambye kuba if you're saying that you're following the orders and you're hitting because they told you to do so mukama kwa order nti yabbi omulya if your master gives you an order to eat your popo will you eat it which is soldier will say, okay, I will eat it because it's an order. Soldiers have common sense in your heads. Don't do wrong things simply because it's an order. 2 days back, a policeman shot a young boy because he was telling him to move away.
talina wadda kachinziya wanti toka tugame vaawo gatanya jadda ajja mundu namukuba amasasi. He was forcing the young boy to go to a side where there are borders he could not see anywhere out. Now you policemen, you soldiers, the things you're doing, though you have the orders to kill people and destroy people's lives. The days of Herod ended just like yours are going to end. The days of Herod also comes to an end. I pray that your days will not end badly. When it's the wrong things you've done that are strangling you. You know that the roads are very small. People have nowhere to turn to. There are pregnant women here, borders there. And for you're just slashing people, you're sending them out. You soldiers and policemen. Those of you put on white, black, we honor you, all of you policemen. But this country is ours. Now you just send people out of the way, telling you soldier, you who is lashing people because you want to go very fast. Your days shall come to an end. Even the person you've sent away from the way, you shall meet one day. I don't know what will happen when you meet. But I pray that now those of you who are in great positions, let me repent, you are not just elderly, but you are honorable people. But allow us also to pass on our streets and go where we are going. We shall give way to ambulance and the president's convoy. But you, the major, you, the general, you an ambassador, you who is the son of somebody who is in a powerful position, let us also walk into the streets and go to our destination. But for you just send me out of the way. You find me, you just want to send me out by force. You pick out the lashes, you want to lash us. Herod told these people, go and kill every young child. Like you said that order is an order. Now I'm telling you, soldiers, ladies and gentlemen. Now the days of Herod in the ended. Even you who is causing people to cry, your days shall come to an end. Those men killed babies, children who had not done anything to them. They slaughtered these children, they burnt the women. Men, those hearts, animal hearts, even women. Your days are also numbered. May God help you. Accept and repent. Accept the gospel and be changed. Let us also, all of us, abide in this world. Don't send us out of the roads. Praise the Lord. Herod killed all the children. And his soldiers said, you know, it has been an order we must fulfill. Now I give you an order from above. From the above of above. Repent and believe the gospel. Or you will perish also. Praise the Lord. Say amen.